Olwaleero Ssaabaminisita Robbina Robbina Nabbanja lwatandise ekigezo ky'ekisooka kasookedde ng'alondebwa mu kifo kino era bannansi bamutaddeko eriiso ejjogi okulaba engeri gy'agenda okugabanyamu ensimbi ezaamuweebwa okuwa abantu abakoseddwa omuggalo era ng'akadde kano tebasobola kweyimirizaawo. Nabbanja asuubiza bannayuganda abayera emitwalo 5 ensimbi emitwalo 10 buli maka nga zino za kubaweerezebwa ku nnamba z'amasimu gaabwe mu nkola emanyiddwa nga mobile money era olwaleero banamukisa batandise okwefunira ku nsimbi zino. Dennis Okumu Ojok. What do you do? Me, I'm a farmer. You are a farmer. How did you come to Eyaliko omumyuka wa President Prof Gilbert Baalibaseka Bukenya era nga yali ku lusegere nnyo ne President Museveni alabudde Ssaabaminisita Nabbanja okubeera omwegendereza ku buli kyakola kubanga yandiva mu nsimbi zino ng'aswaluse olw'emivuyo egitandise okulabika mu nteekateeka eno. Ono minisita ayogera kino. Ono agamba enkya tuzifuna. Oli omulala minisita n'agamba bw'ati. Ate omulala yavuddeyo nti kati tuzayo weeks 2. Olaba problemu mukyala Nabbanja gy'alimu. Okutereeza ebyo ebintu ebi happening. Biva ku ki? Nze ndowooza biva ku kintu kimu. Excessive corruption and excessive greed. Nti kati buli muntu takyasobola kwogera mazima. Profesa Bukenya agamba ati enteekateeka Nabbanja y'okuwa abantu ensimbi enkalu okusinga okubawa akawunga n'ebijanjaalo yali nnungi wabula abanyakuzi bangi balinze okunyakula ensimbi zino era ndyesanga ng'abanaku bangi abalina okuziganyulwamu basigadde bazikonga lusu. Musabira ebintu bimugendere bulungi. Ababbi bamwetoolodde kati balinga enjuki. Wali wakuddeko ku njuki ku ssaawa 7 ez'emisana. Simanyi oba osolozi wakula ng'omusana gwako otyo. Ye maama wange Nabbanja. Profesa Gilbert Bukenya eyamala ebbanga ng'aweereza mu gavumenti ku bifo eby'enjawulo agamba ati emirundi mingi President Museveni asobola okuwa abantu obuvunaanyizibwa ate wakati mu lukwesikwesi ne bumugibwako okukakkana ng'abantu ab'enjawulo bakola omulimu gumu ate mu ngeri buli omu gy'abeera alabye. Baakimuwa ate ne bakimuggyako. Kokonyo mu kusooka baakimuwa ndi kijja kubeera eyo ate nagenda okuwulira nti kiri mu minisitule ya genda yegaba ssente tolaba nti baakimuwa ate ne bakimuggyako. Kati mpuwa Nabbanja ayogala akole ki? Ali mu gavumenti esirika oli n'atuula neweeyasa okutuusa entebe gye weeyasizaako lwekutuka bepa negwa wansi. Kati bw'ali naye musabira. Bukenya agamba tekizibu kyonna kiva ku kola ya mukama waabwe President Museveni gy'akozesa okwawulayawula mu bantu ne beesanga nga betomeddetomedde mu buvunaanyizibwa obubeera bubaweereddwa. Problem eriwo is ensi yaffe breaking down structures of governance. Kati olw'okuba breaking down buli kintu kyonna kiri under one person, the president of the day. President yagamba ezo ssente ntono nnyo muzongereko. President yagamba yolisi gye mukoze sijagala mukole bwe muti. Structures were broken. Nabbanja bwe yakwatira ettebe ly'obwa Ssaabaminisita w'eggwanga nga bannansi balina ebibuuzo bingi ku ngeri ensimbi ezaayibwa minisitule y'ebyobulamu ne yafeesi ya Ssaabaminisita gye zaakwatibwamu ng'akadde kano buli omu alinze kulaba engeri Nabbanja gy'agenda okumalirizamu omulimu gw'okugaba ensimbi zino n'obuvunaanyizibwa obulala bw'alina mu kiseera kino eky'omuggalo gwa ssennyiga Corona. Robert Nestray Kayongo, BBC Stefana Agesigika. Ngenda ku